Oli mwimbi wa gospel naye oli musumba. N'ekibiina kya gospel kikulembera ba president bali babiri. Laneke ne Wisdom Kaye. Gwe kwaba babiri ani president wo? Bombi bakwano bange. So mchache tegereza. Sina sala. Watu gambe nto side nze ne Laneke gwe wadde obuyambi. Ne akulira ekirala live address naye abaddewo bagwada tegereza bonna nabayise. Abantu boyamba oyamba abantu bali organized oba muntu kise kinomu. Abali ki? Organized. Ngala Laneke wabadde ngali organized group. Yendoza ya lwakwantikali ye yaze naawo wa mawulire. Naye nga tuyamba bangi watali mawulire. Katonda ye yalaba. Okay. Tekiri nti kugamba tusabye abantu batuwandiikidde ab'ebibiina eby'enjawulo bano bawandikire kanisa abantu balina ebibiina abalala just muntu wa bulijjo wajja. Okyayamba tokomye kuwonola nedda taati okuyamba kuggwayo muganda kano katini kazira mu liiso n'okwebaza kuba nange sinza alina era abantu be bampadde kati bano abantu bakyaki be bampa nange nempa abantu. Musumba twalaba olino omukulu gwe wasabirako wano yalokokera mu kyaki yo omukulu Lwasa ate ne tumulabako mu bbala ng'anywa omwenge kagambo ki k'omuwa? Anti kati lwosiga sira okungula okitegedde omuntu walokoka oba bwaga nti nzize eri Katonda naye bamuzimbanga nju so tebakusuubira nti wakyusa omulundi gumu waliwo bekibaako nga Sawulo yakyuka nafuka Pawulo immediately naye nga abasinga it's a process ngaera naffe nange kennyini nkyalina ebibi yoga nti kino kikyantawanya Mukama nyamba so tosaliranga muntu musange ekirungi yaddukira eri Katonda tiyagenda musabo n'ebirala bijja genda mpola mpola n'ebirala bijja genda yakusuubiza okomawo atera okujja n'asanga mwami Lwasa nze bw'ojja okulokoka sikusuubira nti okyuse mu lunaku lumu olina by'obadde omanyi ebbanga ddene so ogenda osaba Katonda amaanyi n'abikutemako okukola